Yo, this is Rampant Killer already, the SSP Onyango havuddeyo bw'atyo n'akakasa nti omukyala Justin Namere ne Bba bali mu kuyiggibwa era nga bano banoonyezebwa ku misango egy'okuba nga ate be bali emabega w'okukubibwa kw'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi gwe gomanyi nga Full Figure era nga bagamba nti bano bakuulise n'essimu ya Full Figure n'ensimbi eziwerako ddala emitwalo 5 kaakati alabye ku Namere ne Bba tokuba gena maso kubanga ate mbu otegeza ku polisi egena maso kubanga ate yekola ki ekola ogwayo naye nga mukadde ke kamu abakama ba Full Figure gyabadde kalabiza obajja kakalabiza emirimu gye ku Salt Media nabo batusiza obubaka bwabwe bagambye nti tuvumirira obutujju obwakoleddwa ku mukozi munnaffe Full Figure era nga nebyo byalabikiddeko mu katambi ng'abasajja bamukuba ekyo nakyo si kirungi era basaba bakuumaddembe okukola kyonna kye basobola okulaba nga abakulu abo ababadde mu katambi ako bakwatibwako ng'amateeka bwe galagira. Yes, eyo Full Figure gyakakalabiza ku TV y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo era nga olusawo wasinzira okubanga akola ki avuma bano abamukubye weewaawo omukyala amanyiddwa nga Bad Black yasoose kubanga asaasira Full Figure abula gye kiggweredde ng'alagira ddala nti gwe kirabika baalyose ne bakukuba yagambye nti omuntu akuvumira bbaawo abantu abo batuvumira basajja baffe basaana kubwa Namere baawo yakoze kirungi nnyo kubanga akulwaniridde era nange omwami wange Sirimu Daddy yakankubirayo nga basatu ate nga mwetefutefu n'okkuba abalala ye Happy Powers yagambye nti naye Ugandans temuli bango bulijjo mulinda ki okubanga omukyalo ono temumukomyanga ku insulting abantu balala era n'agamba nti bulijjo wanaatugamba nti ali above the law kaakati ate ku street biki biralamu era n'agamba nti bonna abalinga Full Figure basaana kukwatibwako era n'abategeeza nti ne bano bemubeera muvuma nabo babeera abantu ate baana b'abantu ate nno Happy Powers takomyawo yadduse ku TikTok n'abako ka video ke yakoze nga asekerera Full Figure. Okuwangaala kuno kukulabisa ebinene bakubanga nina amagulu naali etuteko out nendiya mukulu w'ekyo nenywa mukulu w'amasanyu ge twafunye byebyo bannange bannyinaze ne baganda bange oyinza okulemererwa bannange museke teri agenda bakuba museke temwebuzabuza nkimanyi muli basanyufu tuseke bannange twakanyigira ebbanga twandisese mukulu w'ekyo mukama atugeredde museke era bajja tuvuma naye tunaseka naye tutaseke era omuntu wakoma wajja tuvuma kati tuseke lumu museke. Ate ye Anitaira eyavumibwa edda n'abaana be abalonga abatannaba na kwogera na kutegeera biki ebigenda mu maaso mu nsi nga yavumibwa Full Figure avuddeyo n'asiima abatimpuzi abatimpudde Full Figure. Tuba tutya buti kwogera mazima naye abakubi n'abasiimye abakubi n'abasiimye wafaananye SpongeBob. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Nambwayo yassa ono ye azinye gudigudde era nga bwekuba kujaguza bweba nkoko agisaze endowooza n'okugirya n'agirya nga bwe walabyani Katsi UG ng'ali enkoko oluvannyuma lw'okufuna amawulire ga Full Figure okubibwa. Nambwayo yavuddeyo naye n'abaako ebigambo byeyogedde jjukira nti ono Full Figure yamulima empinda amabega we yali ku nsonga za Suna Ben ez'ennyumba eya kalina era nga ne mu kooti Full Figure y'omu kubaaki kubaaliyo oba okitegeera newe munagezaako okusiiga akazigo newe munakola ki kasita Katonda akebera mitima Katonda akebera mitima amma kati leero mbadde nze okwebaza omukyala Justin Namere owebale byonna by'otuusaako eggwanga bambi webale kukolera bantu
webale kuyamba abakyala eyo Masaka kati naffe abakyala b'e Kampala yonna anze nali ngenda kwesimbawo ng'akabonero kalina naye wendabye ku byokolera abakyala eggwanga ekintu ekyo nenkireka obuyinza bwonna buwo banange webale omukyala Justin Namere ate mukama yagenda n'akuwa omwami mwami omulungi annange okimanyi omwami wo abakyala bonna abali eno mu ggwanga lwakwekaza naye gwe banoonya omwami a defending omukyala we atayagala muntu yenna ayogera ku mukyala we so a family yammwe abantu beyongedde ojjagala ku mutala guno newe munasirika abantu mwe Katonda akebera mitima Katonda akebera mitima wamama me Justin Namere tukwebaza byonna byokola webale kulwanirira bakyala ekitiibwa ky'abakyala ekitiibwa kya family wabula kangende nsabe leero Sunday badde nnungi nnyo ngende nebaza omutonzi musinze leero lwakwebaza ate nga ye Womal Kiseka ne Half London nga basinzirawo e South Africa nabo bati bagenze maso okuba nga ate bayeyereza full figure kwebyo ebyamutuuseeko. Full figure kiki ng'okaaba kiki tokaaba embwa yange mugiweyo kati mama bagiwe omanyi gwe ne salemu mwesigaliza figa Kana kyankubye na byankubye omandaba bankubye fesi yange erabika eriiso liraba oba balijjemu eriiso siriraba balijjemu baleka balijjemu tokaaba bubuzibu ki ziyengumi zabadde Nyalwanda zina zibadde nziwulira nga zintuukako zadde Nyalwanda zennyini engumi enyalwanda tezimanyi ba presidential advisor ne bakubanga bakuba emabega gaawo ne Nabbanja yali mu miranga kiki buzibu ki tolaba nti ye baamukuba naye nze bamputudde neno na fesi ya munno bwoti sikwabadde queen anyirira okukamala fesi badde nga tata kati eringa fusa sigwa inafiga kapipa naye tugambire ku Kyagulanyi tuli bubi naffe bana abasajja batulimbalimba engumi bankubye Nyalwanda zirize tokaaba naye tubagamba wano mujja kiwulira mujja kiwulira nze mbabuulira era tugamba tujja kiwulira Kyagulanyi naye mukubireko mugambe ki tolina byamugamba kumani amateeka osobola okugatwalira mu kamwa ng'oyasamira buli gw'oyagadde naye bw'oyasamira bo bwe basalawo okugatwalira mu ngalo birumamu. You are not a food, they are not a food. Bulambalamba balungi mwebale kubanga ate mukyatumbudde ku page The News anka kansubire nti muli Magida sana hawo na msiziro kubanga ate mutunizo olwalero sigina kubanga ate nkutuusaako bingi na mumwa gwange wabulanga abantu ennaku zino omanyi beeyogerera bayita ku mikutu egy'enjawulo okubanga ate bakola obutambi bw'enjawulo okutuusa amaloboozi gaabwe kwabo bekikwatako. Ngenda tandika n'omwami eyakubiddwa yesingero ono yayisiddwa si bulungi mukadde kano wabulanga muwagizi wa Shamimu Malende alumiriza abawagizi bazza Hara luyirika okubanga ate bamuyisaamu ensambagere nga bamulanga okuwagira Shamimu Malende. Muwa yangambe ntwale makingi ne mutwale makingi neyo saidi z'ebikuli wenatuuseeyo nensangayo kufa nensangayo Ipumani ne kano akavubuka kampi kufa nantandika Asani kufa natandika okunkuba ebikundu nenyimirira ng'omusajja balabye nga terubamalira nekwegattako Ipumani nekwegattako neani n'oyo Asani ne batandika okunkuba oyo Asani yankubye essaawa ku liiso ne bankuba omumwa eno yonna ejjudde mabwenu eno waggulu munda mukamwa mujjudde amabwa munda omwo bampisiza bubi nnyo nga bakulanga
mbuno kuba mpagira malende mbunabadde ngenze babega ate nga nze bansanze ku kitebe kwe banzije bangamba jangu ntwaleko muwa yangambye jangu ntwaleko ku kitebe nga tumanyi gyolaga tumanyi gindaga nze olwatuuseeyo nengwa bugwe mwezi embizi nebampisiza bwe nnyo walayi ate nga tuli bawamu mwe wadde nga yali alondeddwa ab'ekibiina kye okuba nga ate akulembera yesa omukulu amanyiddwa nga Erias Lodimeya Lukwago kigambibwa nti withdrawing okuba nga ate abeera president w'ekibiina kya PFF agamba nti ebyetajja kuba nga ate akola ki abisobola mu kadde kano so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Latif Sebagala ngono abadde yeesimbyewo wabula nga yabadde ayagala kuyitira mu kibiina kya NUP ku mulundi guno kaadi teyamuweereddwa oluvannyuma lwa kaadi okuba nga emumibwa yagenze ku mikutu gye geta abantu n'ategeeza abantu nti wadde kaadi emumiddwa ye aweereza abantu era nga asuubira okwolesa amaanyi g'abantu agamba nti ku ground amaanyi agalina era abantu bakola ki bamwagala bw'atyo n'abategeeza nti agenda kuba nga avuganya oba okiwulidde mu bufunze aba NUP alinga bavuddemu wabula nga kino tekyasanyusizza abamu ku bawagizi era nga bavuddeyo kuba nga ate bamuyisaamu 1 2 3 kala abantu abakuwa ekitiibwa gwe Latifu nze nakulabirawo nga gojja kujja independent gwe batakuwa kadi kasita watandika ebya chairman Nyanzi simanyi biki naye oyina ssente kiki kyofa mwemulowooza ebifo bye tuliko waneeno nti bw'otafuna kifo like oyina okufiirawo mbojja independent kati bw'otawangula kubeera togenda kuwangula togenda kuwangula abantu b'ekawempe ono temugeza yadde n'omusinyayo yadde n'akamu mumukole nga luswa oyo musajja mukulu muludde mu byobufuzi si nti onoonya ssente nti nga bano abaana abato tokimanyi nti no twagala kujjako Museveni muludde mu byobufuzi kuwuddiisa bantu luli we bakuwa kaadi wakola otya mwe tugenda kubasabulira wiiki nnamba nze mbabuulira wiiki nnamba bannakawempe ono we mumulaba mugobese mayinja Eva Chazike ye mukyale yawereddwa kaadi kuba Woman Lord Councillor Kampala Central Division era ngono yabadde ali awo n'omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada wabula Sauda Madada avuddeyo ne statement yakubye abangi enchukwe yawandise n'agamba nti I want to congratulate fellow comrade who were able to secure our party cards. I thank my party NUP for the fairness shown in the process. Unfortunately, I didn't get a ticket to present my Kampala Central people, but I will continue serving in my capacity. Bwatyo bwe yategezeza ababadde bamusuubira okubanga oba oli awo nti ajja kuba emimiro mu ngeri emu endala naye ate yavuddeyo ne yeebaza ekibiina kye okugaba kaada mu ngeri eyabadde very fair kwegamba agamba buli yafunye kaadi agigwana ate n'atakomaawo n'agenda maaso okubanga ate ayoza buli omu eyasobodde okubanga akola ki afuna kaadi jjukira nti ono oluvannyuma lw'okubanga ye alaga side nti nze kuba umani Kampala MP Mpagira Zahara Buyirika nava ku Shamimu Malende awonno embiranye yajjawo mu kibiina kya NUP era abangi batandika okubanga bamusabula naddala abo abawagira Shamimu Malende abamu ku batafunye kaadi ye mwana muneza manyiddwa nga Sibitoka omulanga waliwo akatambi akajiddwayo yasenga kalaga ebigambo bye yayogera ng'akoowola president w'ekibiina kya NUP agenda afuge mu ddungu eye watali bantu era n'amutegeeza nti eno weerere tewali bantu tujja kufuga ki tujja kufuga bulungi va kwaba abawa abeyo mu kibuga boyagala okufuga abali eyo eno teri jangu ofuga eno mu nsenkalu so abaana bagamba nti oba oliawo akatambi kano ke kamuzaalira obuzibu mu ngeri emu obendala n'obusobozi like ade takola ki tabulina naye nga y'omu kubali mu kukolimaawo mpola akuba ki akuba emimiro Nobati sentamu Bobi Wine jantu fugeno baba eno na wakalu eno wakalu teri yategedde yeno labensi yo nankalu eno nga teri bibyo katizile wale twateka kapita site wali kweka kapita site wali eyo bantu beyagala eri na katizile yo eno ensensulize yine eno ndibide tuliyeno musensulize lako president akula sentamu robana tubereno ensensulize tuliyambare ngure turi bimba mu Uganda pya kale. A few moments later.
kano kalango mujja kiwulira mujja kiwulira kubanga tubagamba mujja kiwulira banji abali mu kibiina kya National Unity Platform abatafunye kaadi wabulanga kati bagamba mbu omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba nga naye yali wa NUP wabulanga kati yavaayo n'afoominga ekibiina ekikye avuddeyo akowoola abantu bano abayitamu mpolampola abagamba nti ewa bakumye kaadi come to daddy I'll give you the card oba okiwulidde naye ng'abaana bamulaga nti bali solid bitya ku ground biralamu bamugamba nti nedda for us we want Bobby no matter what tetuva wano muki mu people power era nga bavudde ne bagenda maso kubanga te bamukolera obutambi obwenjawulo nga bamugamba nti mukwano nywera gyoli ku mitijo naffe eno mu umbrella gye tutava naba yange bankubira bo jangu wano eno tukuteeke wano onteekewo gwanzimba people power yanzimba NUP yanzimba people power NUP banzimba maanyi g'abantu ge ganzimba oba amaanyi g'abantu gagambe Denisite nedda lindamu lwaki sirindamu banino lindamu banino gumiikiriza era banino genda n'ekibiina kyange ne struggle ate ngamba kakasade bambuuza flag ogenda giwanika ngenda giwanikira ddala mwalimu gyabyeko ng'emisinga president wona waabeera temisingangako era ngenda kubeerawo mission yaffe nene ya kukyusa ggwanga mission yaffe nga NUP nga people power kukyusa ggwanga kujjako mwayi Museveni ye mission yaffe era nkulaga ngenda kukola bulungi nnyo emirimu gyange niwakubadde mbasiri mu bukulembeze jasigala era mbadde bukulembezera nga ngikola era ngenda sigala mpanika fulaga bakama bange ofa zonna ze mumpa nzebaza nebaza obuvunanyizibwa bwonna bwe munjagaliza sibugaana naye bannange njagala kubategeeza nti nze siri munnabyabufuzi sajja mu struggle kuyingira bibiina bya byabufuzi nze ndi mwana wa mugete no wansi mu Katanga ye natandikira olugendo lwange olwa struggle ya Uganda niwankuwadde natuuka nendabikanga munnabyabufuzi so bakama bange abansuubiza okumpa ebipande abansuubiza n'okumpa ebifo mu kibiina abansuubiza okunyambako mu buyambi mu campaign zange neyanziza naye sigenda kuyingira kibiina kirala kyonna nze ndi wa people power nayingira mu struggle ng'owa people power bakama bange aba PFF mwebale nnyo kunjagaliza mwebale nnyo kunjagaliza naye njagala message eno ebatuukeko bulungi sibeera nze siri munnabyabufuzi era omuba mwalabyewo omukisa gw'okuba nti wayinza tebamuwadde kaadi nemusanyu njala kusinzira no beebaza nti nasanyuse na nnyo obutampa kaadi ya National Unity Platform kubanga nina kye nawonye nina omugugu gwe nawonye nga nze omuntu kubanga osanga ku kwalivudde n'okufa kwange kubanga mwe temumanyi babadde bantumye nga bampadde kaadi eyo temumanyi bye nabadde ngenda kukola temumanyi buvunanyizibwa bwe nabadde nabo at least nandabye nga eggwanga eritudde ku nze kinze nina okuvaako emandiso y'okukyusa eggwanga naye at least nja kuba nange kati nkolera ku peesi yange ng'omuntu ne wali babadde bagenda baba ntiso mukubu nga buli muntu ndaba atunuulidde nza ngamba nga Museveni temunnamutwala nekange nga niwe baali badde akaluka tekanaba naani badde nkoze emanduso esobola okutegulula okutwala Museveni naye banjigyeko omugugu ogwo ne babaako gwe bagotise so abanzikiririzaamu wendi era nkyali solidi nga we kisoboka mission gye tulina yakujjako musaba baganda bange wendi nze Bukenya Moses Waiza
Wewawo abo nabo bali awo songa tetulinayo kategori y'abano abatafunye card wabula ng'ate bo tebatomye okitegeera campaign mwekali naye ate bagamba nti ffe twagala kuweereza abantu ate ffe twajja mu NUP na mutima gutya gumu nga bo bali okay with it tebakola ki tebasagasagana ngenda kutuusaako 2 3 ate oluvannyuma tweyongereyo mu bali abakukulumye. Yes, amanya bampita Kalyango Imran era nga nzo omukubadde besimbyewo ku kifo kya LC3 era nga nyimiriddewo nga kulwa Nuupu naye era nga ensalawo yabadde tubatukwasa mukama waffe kati ne muganda waffe ffenna era nga ekibiina kyavaayo ne kitugamba afunye kaadi yo tulina okudda emabega sigamba nti nzize oba bansasudde wabula ekibiina kitukkiriziganya okuba nga tudda emabega era olunaku olwaleero ndi mabega wa Lwegaba olw'ensonga okubeera obagabakozi omulambulukufu ndi mabega wa Lwegaba okusobola okuba nga tulaba ekifo kyaffe ekya Nuupu kisigala kyalimu kandidate oyo so Lwegaba ndi naye ndowooza ndi musanyufu nnyo okubanga muganda wange watukubya akalulu oba alila kubanga obadde ozze okulembeza adda mu lugendo lwonna watukubye ku kalulu naye obuwanguzi si bwange ng'omuntu obuwanguzi bwaffe ng'ekibiina era nalisabye nti bonna be tubale tuvuganya nabo tukwatagane mungi tulabe nga tutambuza ensonga eno nga Mungu ya amanya n'eddoboozi Kabuya Ivani nkyokera ddala ddala okulisa munnange Franka gwe mbadde nikopitinga ne ku kaadi ya NUP nti mujagulizaako kubanga asobola ofuna kaadi kuba abantu badde bana nesi buli omuntu yasobola ofuna kaadi kuba kaadi eryeegi ate bagalako omufuzi omu oba omukulembeze omu agenda okukwata tiketi y'ekibiina so nebaza akakiiko kange aka NUP executive committee nebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nze ngenda kusigala nga nsitandinze ku munnange oyo gwe bawadde kaadi ekibiina gwe kiwanzeeko eddusu era sigenda kujja independent nkyokera ddala okukibagamba tisigenda kujja independent ngenda kusimbako bwe munnange gwe kibiina gwe kisazeewo nti yalidde mu ffenna akendo era ngamba ne bannange bonna be mbadde nabo mu lwokaano luno olw'okulwanira kaadi ya NUP nti tusitandinge ku oyo tutwale ekibiina mu maaso ate weewunye nti tulina omulimu munene nnyo ogw'okukola bale bakulembeze tubaleke bakole ogwabwe gwe tulina omukulembeze omulimu ogw'okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nze ndi fuutu soja era nsigadde nti najja okulwanira kaadi nti yeyandagira nti mubannaye mwesimbewo eyawula nti obaani ne mu be yagamba okwesimbawo nange nagiramu so nze nyina omulimu ogw'enkalakkaliro ogw'okukuuma omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu so congratulation omwami gwe beta Franka ow'ennamagoma okubanga bakuddiza kaadi nti nze ngenda kusimba mu mugongo gwo ntambule naawe ate tunamwe tumuteekeyo nnyo essira entebe ennene y'eggwanga gye tulwanira ebifo by'abakansala nga omukulu Franka bawadde kaadi musitandinge kutwala entebe enkulu y'eggwanga bino bye tuyayanira ebifo butono senga entebe enkulu y'eggwanga tu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mulaba asobola okugikwata ffenna tujja kusigala nga tweyagalira mu nsi yaffe bannange temunyiiga ekibiina bwe kyo bwe kisazeewo oba akakiiko katukubyemu ttooki emala mukkirize n'ebigenze mu maaso n'akakiiko k'ebyokulonda nze neebaliza omwami gwe bawadde kaadi ya NUP okubanga Furaga Beyala wa agenda okuba kansala wange antwala wendi mu kitundu wendi nange mbadde kumbiranye nno naye nolaba nange sikyasyadde sirinye mu kyoto musitandinge ku abo muganda wange tuyambe bwandaba tojja independent ffenna tubadde mu leesi tukoledde pate ground kweri keta talina ground naye Katonda bwatu bwasazeewo mukkirize defeat tusigale nga tusitandinze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era tubunyise enjiri y'ekibiina tubunyise protest vote eni Uganda now ne tugatire wamu eddoboozi agali awamu gegaluma ennyama muganda wange nze wenkusanga wonna nyina okusika mu mukono nsigadde nine nja kuyigira akalulu nga bwe kyetaagisa nja kunoonyeza akalulu nze manyikiddwa wonna mu kitundu bammanyi nja kuyigira akalulu bonna abange olina okunnoonyaako nange nkunoonyeeko twesike mu mukono nkukwasa abantu ababadde abanga badde bammanyi tusitandike tusitwale ekibiina mu maaso mwebale nnyo
mwebalidira kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale Robert Kyagulanyi Ssentamu atwale mu Uganda empya a new Uganda now. Amanya Dumba Habati okuva mu Kawempe Parish nanzo omu kwabo abadde bavuganya ku kifeezo ky'obwa kansala mu Kawempe Parish. Nze nga Dumba Habati saasobodde kufuna kadi ya NUP. Genda kutegeeza abalonzi bange nti munnange Benintale yampangudde era nsaba mwenna abadde bawagira Dumba Habati abadde basupportinga muganda wange Benintale. Ensonga ey'okubiri ndi wano eno okwebaza akakiiko ebyokulonda kubanga akakiiko ebyokulonda kakoze mu mazima ne mu bwerufu kubanga twabadde abantu 11 Benintale nakola ki n'atuwangula era ndi wano eno tekeza ne bannange bonna bannange buno fo okwesimbawo buleke twimazaamu tulina omulamwa ogw'okununula Uganda ogenda okwesimisa abaana baffe abaliddawo. Ndi wano kubaza President wange Kyagulanyi Ssentamu ne NUP temwatu inspiring okwesimbawo nga bafutu soja kwanza ngaza Dumba najja mu struggle nga sina kyeruuzi kya kwesimbawo paka President yagamba buli futu soja aveeyo yesimbewo. Abalozi bange munda z'omukwano munsupportinze bamama okatale abaana ba boda abaana ba taxi mbasaka mbadde munsupportinge mugafange Benintale era olunaku lw'ekyo bulwaleero nina kujja ku ground n'omuntu yafunye kadi mbalage mbatambe tono Benintale kubaza kyenjaga okuwanguza ekibiina kyange era mbadde nga atambula amagamba nze mba sifunye kadi sesimbawo independent kubanga manyi adioje y'ekibiina nze omu ku ba student abasoma wali Kamoocha mu School of Leadership kitegeeza nti manyi adioje y'ekibiina manyi omulamu wantu omulamu gutulemu si gwa bufo omulamu gwakukyusa ggwanga lineeno era nkowuula abantu kibanyi bangi munkubidde amasimu abamunakuwala nsiri mu nnaku nze ndi mwesimbu kuba ndi musanyufu kuba nti nasobola okuvuganya mu kibiina kyange nenteekayo empapula vetting nenjiyita ground negiramu kobweti nyate n'emyaka gye tukusaidi yaffe abavubuka byongera bajjukiza 2026 tugenda mu protestive vote lisuubi lyaffe protestive vote kwe tulina okusibira era kuwunga bonna bannange tutafunye kadi bana tetunyigira NUP tukolere wamu tukolagane bannaffe abafunye kadi tubasupportinge bawangule njagala okwebaza maama wange ombeereddewo nnyo njagala okwebaza abaana batakisawo empereerwe mumbeereddewo nnyo njagala okwebaza abantu b'omu Kiganda mumbeereddewo nnyo njagala okwebaza abantu b'ettula ate era ngenda tutambula nga najja nga mbasaba obululu nzije nga mbeebaza kuba munda z'omukwano ate mbalage nti nno nze lwawo nkutta kyakubiri sisobodde funa kadi ya kibiina naye tulina omulamu omukulu gw'okukyusa Uganda ogenda okwesemesa abaana baffe abaliddawo. People power, our power, NUP everywhere. Protest vote is our hope. Saafunye kadi ya NUP naye nkimanyi obulamu tebukoma wano nina oyimuka ku maviivi gange ntambule ndabe nga ngenda mu maaso. Erinnya nze Naddamba Shilling mbeera mu Sarama Parish era mwe mbadde mpangaalira. Ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze n'abalonzi n'abawagizi ba Sarama Parish ndi mwebale kunjagala yonna gye mbadde mbatuukako mubadde mundaga obwagazi mubadde munzizaamu amaanyi nti nsobola ekituufu tubadde tusobola naye babadde banoonya oyo atukira babadde banoonya oyo best candidate anaasobola okutugirayo ekyo ekifo kitegeera nga tetusise muguwa kitegeera mbeebaza mwenna abadde emabega wange naye mbasaba mudde emabega w'oyo gwe bawadde kadi omukyala tusobole okulaba nga tujjayo ekifo kyaffe ekyo kubanga era kibadde emikono gyaffe tuleme okiluuzinga. Mbasaba bambi mukkirize tumuwagire tumuwe support nga nange kwindi era ngenda muwagira wonna wanaabatuukako omuwe support musupporting. Nze ngenda sigala nga supporting ekibiina kyange era nga nkola emirimu gya National Unity Platform era nga supporting abo be bawadde kadi ya NUP. Ntwala omukisa guno okwebaza EC ya National Unity Platform ababadde batuvetinga abajja ku ground gwonna omulimu gw'okoze ng'oli ku EC weebale nnyo kubanga bambi mubadde mubikola naye nga tebabasasula nga mutwala obudde bwammwe waalikoze ng'oyingiza ennusu nga tosobola kubanga oba olina okuwa obudde pate ng'otuvetinga. Mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba Mukama Katonda abankuumire.
Oliddeko abamu ku bataafunye kkaadi nga bagamba mbu abawagizi bange mukkakane ngenda kuvaayo mbabuulire kyenzizaako. Nyongera okubajjukiza nti mu NUP omuntu ali omu yekka ayina abawagizi ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde bw'oba wajja ne weeyunga ku NUP bw'oba ogenda nga bwe wajja bw'oba wakana buuza finito nti bwe watuuka mu Lukaya walaba ki emabega bwe watunulako emabega walaba ki ajja kukubuulira amazima nti ekituufu nagenda nga bwe najja. Kaakati ebyo bye mulimu mbu simanyi abawagizi bange ngenda kuvaayo mbabuulire ekiddako. Temuyina bawagizi. Abawagizi ba NUP na Robert Kyagulanyi Ssentamu temuddaawo ne muddeyo ne mwefumbafumba mbu muyina abawagizi. Ebyo ndabye mutandise okukuba kerere olw'okuba tebabawadde kkaadi. Mbu ate mbeereddewo ekibiina mujja kubinnyonnyola mulala. Temuyina gwe mubeereddewo bwe muba nga mwajja mu NUP nga mulowooza nti mugenda kubeererawo NUP bibasaza. Ffe tewali atubeererawo, ffenna twebeererawo. Kyensonga lwaki ekibiina kya NUP ye People Power. People Power kitegeeza maanyi g'abantu si muntu wabula g'abantu. Kakati temuddeyo ne mutwesiriwalizaako ebyo by'ekisiru ogenda kuvaayo mbabuulire ekiddako. Gwengaani atubuulira ekiddako. Gwengaani tuddamu twesiriwalizaako mukulu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. Anti-Malden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde. Anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048821. Eyo ye Malden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Abanno bebamu kwabo naye ng'atera bukadeke kamwa nakutegeezeza nti tuyinawo n'abakolimi abatontomye batoma, they are toming for not getting the card. Omusajja oyo yatuliddemu olukwe, tuyiyewo omubiri, byonna tubikoze, tuyise maggwa, tuyise misota, tubuse emigana mayanja okusobola okuweereza ekibiina naye n'atuma kadi bla 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 bla. A lot is being said. Nangenda kwa katemba kotosako owulire how they yakutomalingi naye nga bw'omanyi nti kadi ebeeremu of course kitegeeza omuntu omu yalina okuba ng'akola ki agifuna eri byaggwera mu bikonde mu NRM akamyufu kafuuka akamyufu ssente neyitingana. Naye aba NUP bo balina engeri gye basolvinzeemu ebyabwe. Kakati katusooke tuyitemu eno feezi ey'okutoma naga nti tuyingidde season ya politics. Okitegeera kijja kuba kizibu video okuggwako nga tetwogedde ku politics paka akalunga kawedde ate tetusobola kulekerawo kubanga ensi etambulira ku politics. Bulambalamba mbadde pejja kubanga tekuweereza wabula nga annyongera okutegeeza nti gwe alineeyo omuntu wo nga mukwano amanyi okuvuga emmotoka muleeta atabere nga agenda Kuwait asobola okuba nga ate akola musauzi nga driver emirimu wegiri nnyonyi ddala yangu wadduka zampa oleme kuba nga ate osuwa mukisa guno nze kennyini ngenda kuba nga ate nkwekwatiramu kutambuza jangu oleme kuba nga ate ogwa kuba fere eyo gy'oli era nga ate bw'oba oli eyo gw'okola bwa driver omwezi gwa kuno kwa 8,000 6,000 ate ng'olina famire jangu obere nga ate okwata ku ssente nki
nti ensajja nawe omwana obuwala ng'omanya ovuga emmotoka jangu nkutwale Dubai. Ate n'emirimu emirala gyonna tugirina, abasomesa abanasale, tulina abasobola okufumba, jangu byonna byonna nga bonoba osobola okuba nga ate obyetaaga, tujja kuba nga ate tubigeyamu mpola. Ate n'ekujikiza nti nawe akomawo okuva ku kyeyo oba nawe ayagala okugenda naye nga weetaaze ka safe driver, jangu atubere nga ontukira tulabe butya bwe tuyinza okuba nga ensonga eya airport pick up ne drop off tubere nga ate tugikwasaganya. Mbadde pejja kubaweereza muzikirize mbalekere abakolimi. Leero luno ebikolimo by'enkoko tebitakamye naye Kyagulanyi ebikolimo bigenda kumuyita mu buyise. Mubeera bulungi mweraba. Nasi byanga umani kansala LC3 kikubye enchupe okubeera nga tulagira kubeera na kulawuza n'ensala n'okutayira kulawuza kwa bawadekati naye kikutuma wabadekati ekatubuli na kunandata sawa pulezidenti mutulatira ntinno amaanyi g'abantu gwe muganda kuwalira amaanyi g'abantu biragira kino kyamukoze kyekyo sawa pulezidenti njagala kubuuza ekibiina kyaffe kwagala kitundamu ekibiina bakikuwambako dda kuba okusinziira bwe tulaba embeera eriwo abantu betusuubira ebandiwadde kaadi babadde abantu balala abatalina mulamwa abatali ku gurawundi abatakoledde kibiina kakati buli we tujja mu eyo kavule nga tuve mu press conference otugamba kimuluddeyo ku gurawundi ekintu kye baakoze eyo gurawundi gye baakoze pulezidenti nkubuulira amazima gannyini baakuwambye dda era ekibiina baakitwala dda olaba abo wano buwemba baamuwa obwa Ssaabakunzi bamuwa byoya byanswa ofiisi ye tagikozesa okiwulya talina kyasobola kusalawo. Saba pulezidenti tukusaba weebereremu nga bw'otugamba nti twebereremu abaana b'abandi abaana bonna bali mu makomera bavundira mu makomera naye olw'ekibiina olw'okubanga bali mabegawo naye essaawa zino okutuuka nga bakutte kaadi ne bagiwa ebikere embaata abantu abatasobola kuba bawadde embaata abatali ku gurawundi abatasobola kusaba kalulu mu bantu abatalina bantu essaawa zino be bawadde kaadi. Saba tusaba weetegereze abantu abakuli ku lusegero olubongo ya musota kugenda kuluma ng'olaba nze nkubuulira ekibiina bakikuwambako dda bw'oba ng'olina olaba mu maaso obululu bw'owafuna ku mulundi guli ne ku mulundi guno bw'onaafuna ojja kubulaba naye bali ku mutwe bakukomerera naye nga tolaba abantu bonna bandibadde banoonya akalulu bonna babatadde ettale teri muntu gwe bawadde kalulu bonna abeerubaga be bamu be balonda sipiika Mbaziira be bagenda eggaluka bamuddiza kaadi wano mufumbira yayogadde ku mawulire n'agamba buli eyalonda sipiika wa NRM tebagenda muwa kaadi bali ku lisiti. Twagala mutubuulire ekibiina mwakitunda kya NRM mwagala tufe mu fii twagala mutubuulire erinnya nze Ssebunya Adeni Musa nga mbadde neesimbyewo ennajja nankumbi nga nze kubataddeyo okusaba nga njagala okwatira NUP kaadi. Nina okwemulugunya kwange ng'omuntu kuba nze nzikiriziganya n'ekibiina protocol ze baateekawo engeri y'okufunamu kaadi. Kisookera ddala nti balina otuveetinga twakkiriza ng'okuveetinga kutwala max 4 ne batuveetinga ne batugamba max 6 za gurawundi. Max 6 eza gurawundi essaawa zino eno we tutudde wano eno w'omu ku bakansala gwe bawadde kaadi naye wano eno babazaalaawo naye ye kennyini ne wano eno ate okujjawo lwansonga amanyi gurawundi tuli b'amaanyi. Njagala mbagambe njagala ntwala omukisa guno bagamba ye kennyini n'ojja n'omugamba gurawundi gwe gy'ogamba gy'olina yeriwa. Abantu abamu babawadde ebifo
kuba oyo alina omuntu gw'amanyi. Saagala bagabe ebifo kusinziira kyona amanyani. Njagala bagabe ebifo kusinziira ku maanyi ga muntu wa gy'ava na protocol gye bateekamu mu tuvetinga. Omuntu engeri gye yasalingamu ebibuuzo ne gurawundi bwe baba basinziira. Era walabira wala. Bana abasajja ngenzi nange ekizuula nga bafere. Jo baatugambye muleete petition ab'emulugunya. Mbadde nenkola petition njitwale n'enjitwala ku kitebe. Nsanze ku kitebe nga batadde basibyewo. Ne mbagamba ndese petition. Mbadde nakayingira abakulu abakuuma Kyagulanyi ne bambaka. Ne bankwata jeke twamulabe nga aline luswa, twamulabe nga aline luswa, twamulabe nga aline luswa. Banne twetaaga bwenkanya bwe tubanga tuli mu people power nga mwaga people power amanyi g'abantu nga mwe mwekolera bwekolezi byammwe tuli mukunga mwe mukunga muzza mu nsawo zaabwe kino ekintu abasajja bakifunye mu ssente nze bankubira essimu musajja yankubira essimu n'agamba miliyoni 10 kansala ofifiri ne mugamba siziina miliyoni 10 nzijjewa ne webanziina miliyoni 10 zisobola okuyamba okulya akalukawa keri erosifiri ssente nnyingi omusajja ngamba miliyoni 10 ne mugamba nze siina ssente nagamba gwe kadi ekole ne mugamba ne maze banga nga nkola ground mwe atuga tugende kukole ground nali ku kifo ky'ombaka parliament omwezi mwaka guno gonna mbadde nkola ground miliyoni 10 ate ground yafuuse miliyoni 10 nagamba ebitonyumya twetaaga miliyoni meka miliyoni 10 ne mugamba miliyoni 10 zikola ki siziina so aboluganda nyagala mbabuulye kino bino bye tulimu bwe tugamba mbuno tugenda kunula gwanga tugenda kujja ko president Museveni yaba ng'ebintu nzikiriza ntegedde obufere obuli mu national unity platform enguzi obulyake obubbi obufere buli kyonna kijjudde wali ddala kati abamawulire neewunya kati abamawulire ngenze ku kitebe nga tewaliwo munnamawulire n'ogu twazangayo empapula nga kamera zikutambulyako naye simanyi oba basasudde ssente meka tewali na media houses nenki era bankutte jeki kamera mpozi ezindabye ezagundi wali ez'ekitebe nga bambaka tewali wadde media houses neeki banne bannamawulire kye bannanga kiri kimu ejjo twakoze video nga nemulugunya kugundi engeri gye bagabyemu kala era olunengere bagamba oyabadde ne luswa ate ndowooza nga bamanyi engeri gye bansaba ssente bagenda kola ki engeri gye bansaba ssente ngenda kubyasa ebyama n'ekyokusooka twali mu kalulu koba ka palamenti okujjuza ekifuluso walimu abasajja bandyako ssente miliyoni 20 miliyoni 20 zaali nga zikunganziza mizindaalo kugenda China kugula mizindaalo kubuulira njiri ssente zange ne bazitwala ne banga bagenda kumpa ki bagenda kumpa kaadi ne maliriza nga kati bakoze eki tibagimpadde ne bankwenda nga bagenda kumpa kaadi ya erosifiri abasajja bannange ate muddamu ne munkubira mumwagalira kale mumbawo miliyoni 10 nzijje wanga mwali miliyoni zange 2 so bannange wetuba tuli mu struggle kunula gwanga nga mwe mwekusabwe kusambuto John Mary Sebufu kubanga nze wenategeredde banne kino ekibiina sikitegeera tosobola kugamba John Mary Sebufu naye yesimbyewo nakawa ate yatuvetinga yali kakyoko kebiki kebyokulonda ekintu ekikyamu bawadde abantu baabwe bonna babasemberi bakyala baabwe nze engeri gye naba miliyoni zange 2 ku kifo ky'omubaka parliament ne bazirya nalowooza bagenda kola ki bagenda kumpa kaadi miliyoni 2 waziwanga miliyoni omusajja namuwerawo ku kitebe kamera singera ziro zandikebedde omusajja yankubira nangamba atya nangamba kaadi bagenda jikuwa nga tumaze otuvetinga John Mary Sebufu yambuuza ku account oliko sente meka Mase warukamba yasooka okumbuuza ku account oliko olinako sente meka ne mugamba ombuuza atya sente ziri ku account John Mary Sebufu n'abaka akazindaalo tuli mu vetting nambuuza sente ogenda kozesa sente meka mu kalulu ne mugamba miliyoni 25 kwolwo ne bankubira ekiro ne banga miliyoni president agambye ezo miliyoni 2 zituwe tugendako omala ofuna kaadi ababaka parliament bagenda kuyambako okwongerezaako osobola okukola ki osobola otambuza akalulu okamazeeko ezo sente miliyoni akozi nabimanyi nabafere nengenda ku kitebe nga nkutte sente gwe nategamba omusajja tebaali bafere nagenda omusajja amazo zimukwasa ng'ayingidde mu kayumba eri office ya president nemanya kadi ndikoze eki njiina ne baddamu ne bankubira anga twongere sente waliwo akusinzeeko nze era nembaga banne sina sente baga katujja kwa kadi ya fire era kyovola banze we balangirira nalukola nasirika nga manye kyange kyawedde dda kadi ya fire bagenda kola ki bagenda kujimpa so bannange agezaako ki
kyengenda okuzzaako ngenda kirangirira ngenda kukirangirira mugundi bana basajja nze kino ekibiina sikirabangako mutukoze bubi nnyo baganda be bali makomera baganda baffe babafudde naye ekibiina kitukoze bubi nnyo mwe sitwago gye mulimu kulya buli mulimu kwekusa mbuto zammwe n'abaana bammwe naye simanyi nakumanya n'ekisinga okunuma ze miliyoni 2 abantu ze bali bansondedde nga ngenda kugula mizindaalo gyange e China nali njagala omutwalo gwa $, nga ngenda kugula emizina China. Baganda bange kongi mwena abafunye kaadi zaffe z'ekibiina ffe tubasaba buweereza muganda ffe Sauda Madada ku saidi eyo nti nawe mukama munne bwebityo bebize naye nga walabikirawo wayokya okitegeera ate tolowooza ndi abakulembeze n'akakiiko kana ka National Unity Platform tebategeera oba tebalaba ekibiina kyava mwe mulowooleza nti ffe twajja n'ekibiina oba twatambulanga ne pulezidenti okitegeera ebyo byavaawo dda kaadi bagiwa omuntu okusinziira ku busobozi bwe n'obuweereza bwe kati gwe walabikirawo nga tasobola gatta abantu babiri bali mu kaadi gwe yo yakulema n'okufaako nze sirabangako na Sauda Madada ng'akola kampeyini ewuwe oba nakuyitako mu bantu be nti abakole ki naye okujjako okubeera nga ye abadde wa Zahara Lwirika ye gyabadde amalira obudde gwe olowooza nti kaadi balina gikolako badde otambulirangako ku pulezidenti bwalaike bwotyo oba ebyo ekibiina byavaawo dda okitegeera temulowooza ni ekibiina kyaba mikwano nonze kati nonze mumanyi no nze ndaba kikugwanidde bawa abantu abasobola okugatta abantu naye gwe wajja n'oteekawo embeera eno ye gwe wasinga n'okuleeta embeera ku Zahara Lirika n'Ensami mu Malende okitegeere gwe wateekawo embeera ebidiversion ebibadde bifuuse ekizibu otaddewo embiranye kyokka nga tolina nsonga ntuufu nti ono yakola kino bwe kaadi kisaanye neekummibwa era akakiiko tweyanziza nnyo omulimu gwe mukoze. Waliwo bendabye nga beekalakaasa nti tebabawadde kaadi. Onaasonyiwa obbabuuza ekibuuzo kino mwabali mu kwekalakaasa nti tebabawadde kaadi muli ba kibiina ki? Bazze nga babasomesa ku kya disipulini. Abasajja ne babasomesa disipulini ne bagaba ne disipulini. Omukulembeze omuntu alina okuba disipulini. Omukulembeze yesimbyewo oyagala ekifo ky'obukulembeze olina okuba disipulini. Babasomeseza disipulini naye temuwulira disipulini kyeki. Kati bw'oba omanyi nti oli wa kibiina ekyo tebakuwadde kaadi ekikwekalakaasa n'okuyomba kiki? Bw'oba omanyi nti kaadi yaliyo nfuna bulungi lwaki wagisaba? Lwaki weetaba mu prosesi yonna? Kitegeeza bulijjo olimba toli wa kibiina ekyo gw'onoonya bifo. Kubanga waliwo enjawulo y'omuntu okubanga memba wa kibiina ne wabaawo n'omuntu anoonya ebifo oyo taba memba wa kibiina. Okugeza waliwo abatendewaliddwa ne bagenda mu DF nga tebannagaba eno kaadi, bali ne batendewaliwo ne bagenda mu DF bagenza okufuluma nga kaadi bazifunye, naye olw'emitima eminafu n'obutaba na disipulini babadde basaze ddiiro ne bagenda mu DF nayo ne basaba kaadi. Imagine oba baba bakusindika mu busindisi. Tosobola kera kumakya n'okwata bipande weekalakaase nti tebakuwadde kaadi n'oyogerera ekibiina kyamafuukuule. Ekibiina kikolera gundi batugamba dda ekikolera gundi. Okyagala nnyo kati ekintu kyoyagala ennyo ekyo ate kyoli mukwogerera amafuukuule. Kakati abasinga obungi njagala kino mukirabe mwe mubeereko ku intaneti mugenda kulaba vidiyo nyingi bangi bakyavaayo naye abo tebaali ba kibiina ekyo.
tebali ba kibiina ekyo era tebakyagalanga nako wabula bajja kucyankalanya era kato kucyankalanya kwabwe kutandise bakutte ebipande bali mu kweyambula bakola obusolosolo bajja kucyankalanya wansize mutya bakyali bange kibulungi muli bulungi akati kyetwagala obbagamba oba nze kyenjagala obbagamba oba bakummye kaadi toleeta wano buvuyogo abamu mumanyi kibbi mwakola ebyabamisa kaadi kisobola mukomye obuvuyo bwammwe mubanja kaadi oba mubanja kugyako musebe mwegendereze bannange oba bakummye kaadi ale toyokya tere waka lowooza ekiddako so si kujja wano kukola bwegugunga kino ekibiina kyabannayuganda si kikyo gwe ayagala kaadi kuba bannayuganda bangi nnyo tebali mu kusaba kaadi bakadde baffe bali ewaka tebali kubya kaadi enjokyeza nayo kakati mbagamba ge munnabyabufuzi bweoba omanyi tewafunye kaadi tule waka oyiye ekiddako kirala so si kuleeta wano bavubuka kukola buvuyo ku kitebe wano tulabisa tetwagala kujjako Museveni kati nze nnoonya kaadi temugamba ndi wano ku kitebe nzize nkimye kaadi mubeereemu bakyali baffe bali mu makomera mwe muli mukaanira kaadi mukeezezza wano abaana ekyo ogenda okukola mubageezezza wano ku kitebe kukola wano buvuyo mulekerawo okukola effujjo lyammwe temugamba Edi ali mu komera n'akireewo naye ajja abanje kaadi mubanja ya Edi oba mubanja ya kireewo mutujjeko akajanja kamu mwe bebasindika ku kitebe mujje mukole effujjo mwebeereremu kimala